Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo. Omugole yabaddewo mu kidaala senga nga tulaga omwami awo dansi n'akwata kati. Hey. Jenny ayanjula KIWABYE Frank sibe kiri kisoboka okudawo kubaawo paka enseno bweriggwawo kati njagala omungambira ebigambo bibiri byowulira nga biva ku ntobo ya mutima gwo naye akuddemu tule ku ddoboozi ly'omulenzi juzi twayaniriza n'abakonga abamu tabisobola kwogera nga kasiru mwanyinaze muwala wange walonda bulungi mugambe y'akagambo tumuwulire era naye akwano kuli kale nnyabo uli okuloboozi gw'omulenzi Mukwane balekwera nga oli mukulaba Delta TV tukole tuli wano ne Kimyula abaye mulabe Kimyula onyumye mugole bale kusiima Sharita okikubye nnyo manyi nti obadde ali yonna boogera ku ggwe omwana alese omusajja omugaga omwana anyumye omwana kakoze ye mukwano. Congratulations. Thank you. How are you today? I'm okay. Nkulaba buli kimu kiriya mba nammwe mumulaba mwana w'abantu omaze naye ebbanga ki? Sharita omwami wange ngenda weza naye emyaka 12. Baby face. No ine emyaka emeka. Yafuna ngera nkyali. Kale oyagala kimukubire kayimba ky'omwami wo? Omwami wange mukubira akayimba oba kayimba ki? Otera muweereza oba kayimba ki? Omanyi mukwano nsaanula. Yes. Na mukwano nsaanula. Tekawo erinnya lye. Na Franco nsaanula. Yes, Sharita. Webaze ku bantu mukwano. Nebaza mikwano gy'omwami wange bakoligi be ab'oku kitundu kwe tubeera banjagadde nnyo ne banneerabiza ne gye banzaala. Ye famire yange njebaza ti naye badde wamu nange wali omuko omukulu yavudde kata mwezi mulamba naganina okubaawo ku mukolo gwa Jane ye Julius Sentongo banange niye cute baby we Joan bonna bambi bambeereddewo taata wange mwebaza nnyo bani mukama wange KIWABYE Frank neyanze gwe obutanswaza of all people n'olaba nze Mukane balekwera nga oli mukulaba Delta TV tukole tubadde eri bannange ne baweereza mwami Frank laavu yonna tuze ndaba ku kibannange Delta TV tulabe ndesimye okubala Delta TV mu TV zonna mu Uganda nagenda okulanga Delta TV tukole nga Sharita yasaanidde okulaba omukolo gwange ku TV mu TV zonna ziri mu ggwanga webale nnyo ssebo era muli ba mukisa nnyo okuba nabasiima ebbanga lyonna bwe mbalayidde nga mulaga emikolo giri kirasi ng'egifaanana omukyala gw'empasa olwaleero okitegeera tenawe n'okola omukolo guli kirasi oli otya leero mpulira essanyu mu mutima gwange lwa nsonga omukolo guno tututte ebbanga ddene nnyo nga tugutegeka mwana oyo namusanga mwana muto ng'akyasoma netandika okubeera ne Katonda n'atangiwa n'aŋŋamba mu bulungi ne mu bubi mwami Frank nja kuba naawe naye n'omukisa essaawa eno Mukama okumpa omukisa nti akkiriza olwaleero nga ennaku z'omwezi 24
najja nanyanjula mu bakadde ne bakkiriza okunzaala. Jenny ngenda kwagala nzookabe enteteterete. Kale seba best man je bali. Mama naje bali ko mama. Bali kutambuza kintu seba. Amina nyo mama. Kitambudde kitya. Kitambudde bulungi mukazi. Soko mu obugalo bw'okuwangula mugaye we bali salawo. Aba we bali kusala. Blaza, kabulaza. Basajja batadde mu ssente. Batadde mu ssente. Mwe bali kutwagala. Ngambira enkwacyo yange eyo naye ennyonjo Nakamya Jane. Tibannanga I love you. Mwagalanga enkwacyo nga bwe njagala enkwacyo. Tova ku Delta TV tukole byonna obisanga eno mu bantu abasanyufu, mu bantu abalina essanyu, mu bantu abakola emikolo emirungi. Mwe balenyosebwa. Kale ba ebirabo baalese bingi mwabadde soda, bia, sukaali, sofa, flat screen, seminti, kabada, entebe ya taata, tanka, menye kindeke ki byabadde birungi ddala nga biddala bisaana ekikyalo ekirungi nga kijjeeni. Sebo taata maama tumujje ku ntebe ezinamukutula atuulenga mu zino era azitukuumire maama jje tema tusobole okumala sebo mukulu era taata tuukira ddala ewa maama ng'oyita mu kkojja. Sebo ku taata maama bw'anaabanga atuddeko mu ntebe wano awo nno eyo TV kw'anaasinziiranga okutulaba kuba tetuvaako buli besiiko. Webale nnyo, webalire ddala. Bulizo gisimu bityo ku magumba. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama. Amen. Webale nnyo, webalire ddala. Mukoddomi wange Julius okusooka kwa byonna tusanyusa okukulaba. Nkwebaza okuva owulira nti omukolo guno gutuuse n'olinya ennyonyi n'ojja okuva emitala w'amayanja. Webale kuba na mutima gwagazi baga nze kenyini kambeerewo ebiko yange enjokulasize. Nsaba osiime enkoko eno. Enkoko ezo zonna nnozeemu ng'eno ndaba ye kusaana. Twagise ku disitulikiti buli anaagikwatanga ku Jane ati oyo mukooli Franka nga bwegamba eno yakuuma Jane paka obulamu bwe bwonna. Paka bali ndi mulona ayona mukimu ku bantu. Eno yakusala muko ekiro kya leero ogenda owujjeko ugire ku bulaku. Omwana wuuyo yakuwadde essinze mukubireko nkubizika jjango mugambe nti webale nnyo webalire ddala. Omulundi ogwokusatu yambadde cream ne silver n'asala cake. Sembireko muko jangu wano wendi ebyabo tujja kusoma muganda wange. Jeni soko umuze byakabya kwate sowani my Frank tola ekisinga obunene gwe muwete tola ekisinga mu obunene
Aha. Mama nawe tola mu kisingo munene. Kola boti. Nawe kiwaleto. Atondola ku mugulete. Yo mutwala mu mwago toja mu mwago ngokotwala. Sio ino. Asatu wako zero nga muli asoko kumalawo nga tumanya nga simbo kwagala munne. Ata kwa kitusao sayo wa masabu. Siwa yagala tunule yo mukamera ku. Je tunuse. Oyino kimalawo mbe tufaza. Satu. Kwabaddeko abazinyi b'amazina amaganda abadde babeesabeesa abantu. Kabo Kamwala yayambadde baby pink ne green. N'ayongera okugabula abantu be ebirabo ebirala. Congratulations Frank ne Jean. Mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV. Abantu be Kasenge tubaagala nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nina ekirabo kino ekyenjawulo. G'amazima nga bwe mba sikikoze mba siri mwenkanya. Mutuufu bye nkwagala abazadde bano be babinkolera. Kubanga kati byokola bo be babinjagaliza nga nkyali muto. Nsaba ontwalire obubaka buno eri taata eyo mu kigagga erinnya olimanyi sawa dyogera. Njagala ontwalire ne bino ebintu eri maama eyo entebe neyambeereddewo bingi byankoze sisobola binnyonnyola. Kuteekako empete eno gye bayita nkusibiddeawo. Jangu wano sebo nze nkuyita. Jangu eno nze nkuyita. Okutuuka lw'endijano nga ngenda okukuba empete erubaga n'ebyenda byekwetokote. Mutunuulire. Nyala Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Chris Evans, ngera bulijjo tubeera tumaliza programu yaffe tubeera tukituusaako ekyasinze otusanyusa. Kirabe. Congratulations bamuwayire bannange atera congratulations Frank ne Jean
bali kuleta Delta TV tukole kakati natandise nga nzigaddewo nera kanzigalewo abayagala bayite manju show ewedde naye manyi nange njagala bere ng'onyuma nganze nolwekyo nkugamba nti genda osambe gown ng'ogenda ko wali eri ku City Bridals Kamukamu Plaza Quinty Road opangisayo gown emu ne bakolako miss dresses za bwerere n'ogenda ku Maria's Bridal nakuwa gomesi ennungi emishanana ez'ababuza byonna ku dduuka lya Maria kuliko bifaananyi byange ate n'ojja ku Sharita's Clinic ne tukolako enviri ne makeup bw'ayagala osoma etandikira ku mitwalo 10 n'emikolo gyo okugiraga ku Delta esimu yange kweri of course nkola ne William nkola ne Simon nkola ne Omar ne Sharon maze bye obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo